ekyo bwe kyadiba kyekyaddako batandika okutuuza abaana mu bibbo. Kakati bwe twava ku mulembe gw'ebibbo eyatuulako mu kibbo ng'ogoberera olutambi luno tukwagala nnyo. Akali bwe twava mu bibbo ne batuuza abaana mu mabaafu. Ze baafu kaakano abantu ze basinga okukozesa. Ne mu byalo ebimu gye bali abayina ebbaafu ate era gye bali abakyatuuza abaana mu binnya. Omanyi gwali mu kibuga oyinza okulowooza nti ensi eno bw'ogiraba bw'erino. Mu byalo gye bali abakyasima ebinnya mu nju ne batuuzaamu abaana ate era gye bali abakyatuuza abaana mu bibbo. Otegedde kyova olaba nti mu byalo emikisa gy'okusanga abaana abaziŋŋamye gibeera mingi nnyo okusinga ab'omu kibuga. Why? Mu byalo n'endabirira y'omwana tebangako nnungi, naye mmwe ab'omu bibuga yeegulira kiyuga ti n'akinywa. Omwana n'akula omubiri gwe oweeva nago ga bulabe n'akula n'omubiri gwe ate bwe nditandika obatimiratimira obulabe obuli mu mata ge mumanyiiza abaana. Omwana mumanyiiza amata ge weefumbidde so siga mu mikebe. Mwe abagagga bamanyire okupiika abaana amata g'omu mikebe tubalabye n'obwongo bwabwe nga bwe bulowooza. Ebyo ebiwala bye mulaba ebinyirira ku intaneti ebyana by'abagagga naye ng'omutwe mukalu. Kati kambagambeyo kino, omwana akulidde ku mata bino bye bagula mu mikebe endowooza y'enfu nnyo nga bw'okiwulira. Era tebakulya koyini nti mu ndowooza ye asobola okwenkanankana n'omwana nnyina gwe yayonsa n'amala ebbanga. Maama bakulagira nti bw'oba oyonsa omwana waakiri wandibadde okwonola omwaka. Naye kaakano bassebo ne bannyabo abawala abamu abaagala ebya showbiz abamu bakoma ku myezi nga 8 ne bakoma awamu n'obutagiweza n'addira omwana n'atandika omukatankira amata ag'omu mikebe. Be babaana be muzadde n'osanga oguvubuka ogunyirira gwana gw'abagagga naye ng'amagezi tayinaamu yadde ejjiiko. N'osanga abawala omuwala anyirira nga byonna biyina naye ng'omutwe. Kakati nti omwana gw'ogenda okukuliza ku mata Yesu ajja kufuna omubiri anyirire omulabe nga yeeyagaza, naye ffe tukimanyi nti mu magezi ajja kuba tayinaamu yadde. Beo bemusanga abali ku timbagano batukunamira batusitamira yakulago sitama okulaga ebitundu bye bya private party yabifuula public party. So kitegeera why nebyo okuza omunywesa byebyo.